Yo, this is from Pantilla in the danger. Webale kubanga otumbudde omulungi omwagalwa yekomereko PJ the news anchor mbanyigidde okubanga tenkuweereza kansuubira nti oli bulungi yonna gy'osinzira okubanga ate onneekomeddeko. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuddukanya ekibuga Kampala Kampala Capital City Authority kitandise okubangula bannakampala ku ngeri gye bayinza okwefunira ensimbi mu kasasiro nga bamusunsula ne bakolamu ebintu by'omugaso mu nteekateeka etuumiddwa Kampala Smart City Village Ambassadors. Senkulu w'ekitongole ki KCCA Dorothy Kisaka agamba nti enteekateeka eno egendereddwamu okulwanyisa omujjuzo gwa kasasiro mu kibuga Kampala era nga bamaze dda okufuna abasigansimbi abagenda okukola omulimu guno. Enjege eno ng'emaze okuba ng'ateegwawo ngamba ey'omu Kitezi kasasiro okuyiikira abantu era n'atwala obulamu bw'abawerako bangi bagenda maaso okuba ng'ate basaba omukyala Dorothy Kisaka abeere ng'ate alekulira ku mulimu gwe oba ava mu kifo kyalimu wabula ng'ono yavuddeyo n'alayira era nga yakombi kwerima n'ategeeza bannayuganda nti si waakuva mu kifo ekyo era waakukisigalamu agende mu maaso okuba ng'ate akakalabya emirimu gye. Songa ate mu mbeera eno obwakabaka bwa Buganda busaasidde abantu abafiirwako abaabwe n'abo abaakosebwa mu njego y'ekitezi omwafiira abantu abawerako ddala era nga bano babadduukiridde n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga atusseeko ekitezi era bw'atyo n'asaasira abaakosebwa bonna gattako okuwa gavumenti amagezi ku ngeri gy'eyinza okuba ng'ateekwatamu kasasiro. Mu mbeera y'emu abakozi okuva ku TV ya NTV bagenze maaso okuba ng'ate nabo badduukirira abantu b'omu Kitezi era nga bano babatwalidde ebintu okusingira ddala ebikozesebwa mu kusoma omuli ebitabo, emipiira n'ebirala. Olunaku olwaleero Paalamenti ezzeemu okutuula wali eri mu disitulikiti ey'eggulu wabula nga wano omubaka akiikira Mityana South mu nnakibiina kya Democratic Party Richard Lumu asabye akkirizibwe Paalamenti agende aleete ekiteeso ky'ebbago the Administration of Parliament Bill 2024 nga lino bwe linaaba liyisiddwa ng'etteeka akulira oludda olwabula gavumenti muyite leader of opposition waakutandika kulondebwa ababaka abali ku ludda oluvuganya so si kibi ku ludda oluvuganya kisinga babaka bangi mu Paalamenti. Ono Paalamenti emukkiriza okugenda ku luwummula ateeketeeke ebbago eryo erya Administration of Parliament Amendment Bill 2024. Bino webijjidde nga leader of opposition aliwo essaawa eno Mukulu Honorable Joel Ssenyonyi teyasobodde kuba ng'ate akiika mu lukiiko luno oba mu lutuula luno olw'ensonga nti yategeezezza nti kuno okwonoona nsimbi ya muwi wa musolo era nga talaba nsonga lwaki entuula za Paalamenti zirina okuba ng'ate zifuluma ekibuga Kampala era nga yaleeta ekiteeso nti ensimbi ezo zandibadde ziyambako at least mu kukulaakulanya ebitundu ebyo gye bandibadde bateesa nti olutuula gye lwandibadde. Weewaawo wadde ng'ebyo bigenze mu maaso entuula zigendedde ddala mu maaso nga bwe baziteeseteese waliwo omukulu avuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza nti ensimbi ezo zandibadde zikozesebwa mu kulaakulanya ebintu ebirala era ng'ono ayongedde okukiikira ababaka ba Paalamenti ensingo olw'embeera y'enguudo eri mu kibuga Kampala nga bagenda okuba ng'ate atulaga essaawa eno. Nga tonnaba kutambuza Paalamenti gitwala mu bitundu bya njawulo nga bwe mugamba nga buli lutuula mugenda lwononerako obuwumbi 5 entuula 4 bwe buwumbi 20 lino ekkubo liri mu Kampala wakati Makindye omusolo gwe tuwa gwa amaanyi bakwata n'ejjeeru n'ebyo gukola si by'amaanyi mutugambe kimu nti omusolo tuguwa gusanyuse famire zammwe n'abaana bammwe waneena abantu enkuba weetonnya balya bisooto omusana we gwakabalya nfufu bizinesi baasiggala ndowooza ziraba tebakyakola naye mmwe mwesirikidde ate teryasobola bagambako mwe mwakola amakubo gali aga highway ag'okusasula wowulira embeera ekunyiye mwoyita daba emmotoka zizo zigwa mu binnya amazima ga Katonda bantu bali bubi balaajana teryasobola bakiikirira n'ababaka be twalonda otutte Paalamenti mu bitundu ebyenjawulo yokka bitundu byenjawulo gy'otutte Paalamenti birimu omubaka gwe baasindika abakiikirire kati awo n'ababaka mubajjeewo mukeneze ssente z'omuwi w'omusolo mumanye nti mugenda kwetuukirangayo mu ebyo ebizibu ebiruma abantu eno Kampala wakati Paalamenti ogitambuzza mu Kampala biganye kati ogitutta Arua kati ogitwala Arua ogitwale Kapuchola ogitwale Masindi ddala bagenda funa kyenga ne mu kibuga mu nnyini mutu Paalamenti mwebadde
terikiyambiddwa terikigenze mu maaso bannange mweddeko mubeere n'omutima ogwagala ensi yammwe fe tuli bantu ba wansi tukimanyi mmwe mulina otulabirira mu mbeera ezimu okitegera kyovola tubawo omusolo mukuŋŋaanye musobole okuzimba ensi yammwe pulezidenti Museveni abakabewo abantu bewatusiimikira baba minisita baba ki bannange beekubira nnyo omuzi esi oba gwe mutuufu oba gwe mukyamu bannange mune oba toyagala nsi yo kana akati ne kaagale tuli mu kibuga wakati abantu bali mu kugabana ssente eno bampuuga bwe batwala zino eno baani okitegeera esente zisobola okuyamba munnansi mumalwaliro temuli ddagala era tuddiye eddako ngenda gikolera mu ddwaliro olaba omuntu wakaaba nga bwe nkugambye nti omukulu leader of opposition tabaddeeyo olunaku olwaliro alumaze wali eri ku kitebe kya NUP ekisangibwa Makerere Kavule n'omukulembeze amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bonna abagwa mu kibiina kya National Unity Platform. Olunaku olwaliro babadde n'omukolo ogw'okwaniriza abagenyi ababeeyunzeko nga bano beegasse ku kibiina kya National Unity Platform era ng'abamu ku bo bavudde mu bibiina ebirala so ng'ate abamu babadde obuliawo tebalina bibiina wabula nga beegasseko. Bagenze maaso okubanga ate bakuŋŋaanya abantu abawerako ddala era nga mu kifo kino n'abayimbi babaddewo okusanyuka okujaguza ko wamu n'okusala keeki nga baaniriza abagenyi baabwe. Olunaku lw'eggulo yo anti-corruption court mu kibuga Kampala bwetu yagenze maaso okubanga ate eto omubaka okuva mu Elgon County amanyiddwa nga Ignatius Wamakuyu Modima bwetyo ne mutera kakalu ka bukadde 35 ez'obuliwo cash okitegeera ate nga bagenze maaso okubanga ate bongera okumuteeka ku nninga ne bamuggyako passport ye ne bamutegeeza nti teri kwetantala kufuluma ggwanga lyattu Uganda alina kwetololera wano. Tebakomyawo bagenze maaso okubanga bamuggyako ekyapa ky'ettaka ly'amaka ge agasangibwa ensambya agabalirwamu ensimbi za Uganda obukadde 9. Ono y'omu kwabo abaakwatibwa ku nsonga z'obuli bw'enguzi wamu n'okubanga ate babulankanya resources z'eggwanga lyattu Uganda. Omukyala eyaweereddwa emmotoka okuva mu ba MTN ng'ono twamulaba ku mawulire ga NTV ng'alina emmotoka eyugayuga bweti nga teri mu mbeera nnungi jazzenga akakalabizaako emirimu gye egy'okutunda ebibala. Waliwo omukulu yavuddeyo okubanga ate ayogera ku nsonga eno abangi gye baasanyukidde nga balaba nti munnange omukyala bamujunye bamuwadde emmotoka ye ebigambo bye ate bw'ati bwe yagenze maaso okubanga abisengeka ku nsonga eno. Buli muntu eyasanyuse nga bawadde oyo omukazi emmotoka bano ab'MTN nze saasanyuse nkiddemu saasanyuse yadde n'omulundi n'ogumu wabulaze nakabye bukabi maziga nakubya omulanga neŋŋamba woowe tulabye Uganda eno abagifuga baagala abantu babeere bwe batyo baagala abantu babeere nga basabiriza busabiriza abantu baagala babeere nga babawa buwi okitegedde awo Uganda eno bambi weesinga okwagala ekintu ekyo era weeraba nga wali abayambi abaleeta obuyambi ne bawa abantu bwe batyo nga yo Uganda esanyuka busanyusi kati mbadde njagala twegobeko ku ekyo ekizibu Uganda ngagga nkiddemu Uganda ngagga senga Uganda efugibwa omukulembeze omulungi omuyonjo ayagala ensi ye abantu tebaali badde bwe batyo nga balinda byakkakeeka no please tebaali badde bwe batyo era saagala musinike mannyo saagala musanyuke yadde n'omulundi n'ogumu wabula mwekube mu mutima mukole bwe bate kiki Uganda omusajja yayavuwaza Uganda Museveni yayavuwaza Uganda okutuuka ku ssabwe erityo yayavuwaza Uganda kati mwe mugamba omukazi bamuwadde banaye muzukusa obwongo bwammwe kikite mukozesa common sense mukozese common sense kumanina mubadde ki gwe kozesa common sense nja kubazukusa mmwe mpola mpaka nga mutegedde ze saabyagadde nakabye bukabi maziga woowe
Oba tosa waliwa toka tumulese mu dduuka mida. Paati y'obutambi bw'omuliro yassa ogugwakutte ekizimbe kya Ham olunaku lw'eggulo kyabadde kikutte omuliro wabula abazinyamooto bwe batyo ne batuuka ne baba nga ate baguzikiza gwabadde gutandise okuba nga ate gukwata ekizimbe. Weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Erika Guta Museveni yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ayogerako eri ba medical interns. Jjukira nti abo babadde mu keediimo ebbanga eriwerako ddala nga bagamba nti baagala nsimbi neziwererako ddala basobole okuba nga ate bakakalabya emisomo gyabwe bagikuba olukumu mu mutwe. Yagenze maaso okuba nga ate abategeeza nti waba tebasobola kubanga bafuna ssente ezibasobozesa okukola koosi ng'ezo ez'ebbeeyi ez'obusawo mu universities, lwaki beetantala okugendayo bagende ensawo zaabwe wezikola ki wezikoma okugeza nga bagende ku YMCA basome ebyemikono bayige okutunga bakole enviiri bakole makeup ebintu ebirala bwe bityo ensimbi zaabwe wezikola ki wezijja biri babirekere abakola ki abanaabisobola. Okitegedde bw'ati bwe yabategeezezza oba bwe yabaanukudde. Jjukira nti bano beetaaga ssente z'okukola internship era nga bagamba nti mu kubanga bakola intern bajja kwetaaga ng'okulya transport gattako n'ebintu ebyo bajja okuba nga bakozesa ng'abaana abakola biology abakola medicine beetaaga apparatuses oba byebyo so yeewati bwe yabategeezezza. Twasembyeyo okuwulira ku nsonga z'omukyalo ono Maama Malayika yassa omukyalo eyazaalira Tamale mirundi omwana ow'obuwala omubwati. Ensonga ze twaziwuliddira nazibatuusako wano ez'okuba nti Malayika amaaso gaziba, Malayika omubiri gumusiiwa, awulira omuliro, byonna mwabiwulira. Kaakati nno ng'ebimaze okubaawo bingi byagenze maaso okuba nga ate byogerwa ku mukyalo ono naye nga yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate agamba nti yeetonda ku lw'ebyo ebyabaddewo ebitatambudde bulungi naye nga ye Tamale mirundi Junior yamusekeredde n'amugamba nti obala Amabuggo oli mu katemba bwe gaba maaso naffe twakaaba ne gatumyuka. Okiwulidde naffe tukyalina ennaku yaffe si mwana we yekka nti yalina ki ennaku yamuzeemu bingi awo naye kankwe ku mukyalo ono ate oluvannyuma tweyongereyo. Mbalamusizza mwenna amanya gange mpitibwa Omusumba Daisy Maama Musumba. Ndi mukyala amanyiddwa nga Maama Malayika. Nzize wano okutereeza ensonga eyalabikiddwa ku mawulire eyita ku mitimbagano social media handles z'abantu abangi. Kyannaku nnyo nti eddoboozi lyange lyawulikikiddwa mu kiseera kye nali mu nnaku era ey'amaziga era embeera ey'amaziga nga twakaziika mwami mirundi. Mbadde mbasaba tuleme kukola judgments era nga ndi wano ku lwa famire ya mugenzi mwami mirundi ne famire yange ne famire eya mwami John. Mwami John oyo gwe mulaba si muntu mubi. Yali emotional state nga nfiiriddwa abantu babiri n'embeera y'omwana wange gy'alimu ey'essaawa eno. Era yakola ekisoboka okulaba nga omwana tumujjanjaba newankwadde omwana tannatereera. Naye ntuuse okwetonda kwange eri mwami John mirundi mwami famire y'omugenzi mwami Tamale nga mbasaba bannayuganda mwongere tusabira temusala musango. Bambi buli gwe kikosezza mu nsonyiwe mu nsaasire. Odi eyo simanyi yagitadde kubanga nze gwe nagiweereza yali mwami John. Mwami John wonna wooli nsaba onsonyiwe mukwano. Musigaze enkolagana bulungi nnyo ne muganda wo Malayika mwagalane mbasabira mukisa ate nsaba muntegeere. Nange nina bye nali mpitamu era nina bingi bye mpitamu. Naye omwana nsobola nange okumulabirira kwa era mulabiridde emyaka gino gyonna single-handedly. Mukama abampeera omukisa. Amiina. Condolences akuna. Tewali wadde bbugo. Zonna zaakozesebwa.
Nze kasita mutanteeka mu bya condolence. Madam. Byebyo nno naye ataawo nno Maama Malayika afaananyeemu eyali Julie Muteesaasira. Anyways, yo omukromanyiddwa nga Gravity Omutuju yakwatiddwa we yabadde ayolekera mu press conference y'ekivvulu kye era nga munange yatwaliddwako awo ku CPS. Ekyamukwasiza poliisi egamba nti alina omujjuzo gw'abavubuka baayita nabo alina bayitirivu ddala naye ng'abaana bagenze maaso okuba nga ate bategeeza nti eyo ali mu sita nti agezaako kulaba ng'atunda ki ekivvulu kye. Yo omukyala Azawi yagenze maaso okuba nga ate akuba bangi akavulu naddala abali mu kyukakyuka nga bo tebeetaaga Gravity olw'ebyo byazze ayogera ne byazze akola. Yabakubye akavulu Azawi okuvaayo naba nga ate akubira ni Gravity akalango. Dokita empisa wangi kuba bannange ennuma Omutuju. Guys, 7th September, my brother Gravity Omutuju agenda kubeera wali eri ku cricket oval Lugogo mujje tumuwagire tukube pate ze ngenda kuwagira Omutuju namwe tukole ki twesangeyo temusiba dokita empisa wangi kuba bannange. Yo stage ya mwana mulenzi acidic vocals yes bwetyo yatandise ddo okubanga ekolebwako wali eri ku Lugogo cricket oval na kurancha ekintu kyengedde omwana webusoga agenda kubanga ate akikwasiganya naye ngate ne mudra naye ali more than ready ekiche naye akitwalaganya mpola bonna bali oluna kurancha wewawo mudra ye yagobye ba sponsor b'emyenge nagamba nti wa dini ya Buislamu abasaponza takola akitabakiriza kubanga ati bamuteeka mu nsimbi ate nga ye mwana muwala Nyamutoro akyagenderera mu maaso n'ekipenzipenzi eri omwagalwawe Edrisa Musuza ono yamukoledde kapate lwakuba sabadde obulungi kubibaweereza naye kimanya abasinga obungi mwabirabye yamukoledde kapate akamuyozayoza okutuuka kuba presidential advisor okitegeera abantu bangi ababaddewo ku kabagaako era nga weyasinzidde okubanga ate annyonnyola abantu butya basinkana ne Musuza we munnange basinkana mu business meeting omulundo ogwasookera ddala wennyini awo Kenzo namugaa nti ayagala mubwasa n'atakikkiriza n'abeera bw'atyo wabula oluvannyuma lw'akabanga yatandika okirowoozaako n'atandika okulaba ng'omuyaya amukuba amusensera mu byempolempola okukakkana ng'amumeze bw'atyo ng'akkiriza ye omukromanyiddwa nga king of radio yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti bamaze kakati emyaka 4 obufumbo bwa butukuvu ne mukyala we naye awulira ng'obufumbo bunyuma okufa eyo gye muwolomera ne mukaaba nti obufumbo simmere kulya yagamba nti awuliranga ali mu buliri obujjudde ebimuli bya rose ebiwunya akaroosa era bw'ati yategeezezza bebi we nti wakufumba paka lastisi wakukivaamu ate nga ye omukromanyiddwa nga Mikwine yakawangamudde bwe yategeezezza nti bwe yali mu bufumbo bwe n'omukyala amanyiddwa nga Shazin Khan yagenda maaso okubanga ate arealizinga nti waliwo enjawulo wakati w'ekintu ky'oyagala n'ekintu kye weetaaga okitegeera so oluvannyuma lw'okurealizinga nti omukyalo ono si gwe yali yeetaaga bw'atyo yateekako njabala n'abanga addayo ewa ex we Polini kubanga mbuye yali byonna mu ngeri emu oba endala naye nga agamba muwe ekitiibwa maama w'abaana atamwinaako tabbu yonna. Y'omukulu yayita Kim Love Black ngono nno musajja awedde emirimu naye nga yakeera ku makya ne yeefuula omukyala era ng'awangalira mitala w'amayanja yavudde bw'atyo ne yeepikira Bruno K n'awandiika ng'agamba nti Bruno K ali singo ali singo mbu talina kyana kyonna kiri awo yeebuuliza ayagala kumanya oba Bruno K asobola okumwewangulira naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Vivian Tendo akyayongera ddala kubanga ate abuzaabuza ba social media in-laws recently yavuddeyo n'ategeeza nga bw'ali nakawere era yazadde abalongo kakati nno neezeemu okulabikako ku mpewo ng'agamba nti ye n'omwami we beetaaga abaana naye ate alina engeri gye yakyogeddemu awo mbu bawulira nga baagala abaana naye ate oba tebannabeetaaga something of that kind ate nga just of recent yatugambye nti yazadde abalongo.
Ate nga ye Prima Kadashi afumbake wa Justed emyaka gijo n'avaayo awulira ng'akooye obwasingo kati yavuddeyo n'abuza abakyala banne nti ssente za saaluuni kaakati muli ku mmeka ennaku zino, abasajja mubasaba ssente mmeka era mubasaba luvannyuma lwa bbanga ki, kubanga kati mpulira nga ndi mweteefuteefu ndi mu kweteekateeka kubanga nfuuka wife material. Ate nga ye Ava Peace yavuddeyo n'atabukira emikwano egikyala ewaabwe n'abaana baabwe bannantagambwako n'abagamba nti mujje n'abaana bammwe naye nga mubabuuliridde mubulire abaana bammwe. Omwana n'ajja ewuwo bazze kukyalira n'abuukirabukira ku ntebe n'abuukira ku TV n'ayambala engatto z'omuntu n'ayambala engatto mu nnyumba n'abuuka ng'ava wanadda wali n'akasuka bino n'akasuka biri. Ekituufu kiri nti bwe tubagambako ng'ate mutugamba mbu oyo mwana muleke tomugambako, bw'ona omugambako ajja kaaba. Agamba nti ye Ava Peace tayagala such nonsense. Bw'oba omanyi nti oli kyali wa Ava nga wagenzeeyo n'akaana ne kakola ebyo beerawo ng'okitegedde nti omukyalo oyo asaba mugambe ku baana bammwe. Bwe batyo bangi okitegeera. Atuuka n'asumula akasawo ka anti omugenyi n'ajja mu bino n'akola biki byonna byonna n'asuula eri. Naye nga ngera kuba nga ate maliriza n'omukyala amanyiddwa nga Cinderella Baby Moyitse the King herself ono yavuddeyo okuba nga ate ayongera okunnyonnyola abantu ku nsonga ye gye yayogeddeko ey'okuba nti ye yakoowa ebintu by'okwawukana n'omuntu n'amugamba nti awaaye kwatamu ebyo byonviira kwe kusalawo kubanga ye yeefunira amaka agage omuntu yenna amwagadde abeere nga amuvinga in naye so si ye kumuvinga naki na muntu oli mu nnyumba ye kubanga ebyokunoba ku myaka gy'agamba nti tebikyanyuma okitegeera era nga akkiriza nti oyo yenna abamwagadde aba asobola okukikola. Kaakati bangi tebasobodde kumutegeera nga bagamba nti yeefudde king engeri gyeyita king mu yeefudde Kawasa. Yavuddeyo aclarifying ku nsonga eyo gwengera okuba nga ate mbasibuza naye nga nyongera obajukiza nti Sheikh Ashraf abeera musomi wa ddwa mukwano yajja okuba nga ate akusomera eddwa byonna ebikutte bibeere nga bita gwe kwata bukwasi namba ya simu omukoneko byonna ebikuzinzeeko ne we babulwadde nga bulina engeri gye bukulemesezaamu obulamu. Abasawo bagaa tebabulaba tebabitegeera genda maaso okuba nga ate omukonako ne we biba bikweno ajja bikuggyako ne we biba bikoligo ajja bikola ki bikusomera eddwa bikuveeko mukoneko. Okuweereza mbadde Fifi Gidanis Anka for airport pick up tonerabira mbeerawo nnyonyi ddala mubeere bulungi musule bulungi mweraba. What's up, people? This is Cindy Biobe. It's definitely the king herself, but I want to come on here today to speak to you as Mrs. Cinderella Sanyu Okuyo. Okay. Recently, Naina interview ne Zubeda, which went viral. A lot of you watched the interview, and we had a trying conversation. And no, Zubeda, if in fact she's amazing as a journalist. I like Naganya Ngirija Angoyeja later. It's so freestyle, but also it's very real. So I'd like to appreciate her for that interview. Naye waliyo ebigambo bye nayogera bye mutategeera oba bye mwatwala mu ngeri endala. Because I said one thing, but abantu engeri gye bakitwalamu yali ndala nnyo, because recently I had gone out to I was out at a sauna. I went for a steam bath, me and my sisters, and I overheard somebody saying, I was Cindy mwagala nnyo because yawasa omwami. When I was like, Wolan, there is nowhere sina when agamba konti nawasa omwami wange. That is disrespecting Mr. Okuyo, and actually above all that is not true. When we had that interview, I may have said some things the wrong way, so today njagala okuchitereza. What I was trying to say is that when ali omuto mu age yange y'okudatinga naddala after my baby daddy nasalawo after the baby daddy of my first child, nasalawo nti nze I'm not moving into a man's home anymore. I got tired. I was too busy to start playing that drama. Nengamba nyichi, I'm going to have a comfortable house that a man can come and live in. Okay, so mungeri eyo bwabanga njagala ajja kujja wano abire nange bwabanga yera gata njagala ndi. I mean, that would be a sign for me. If he doesn't want to move in my house, that means he doesn't love me enough. That is just a personal decision that I made. So fast forward, this is a decision I made even before I met Mr. Okuyo. Okay, so even my ex-boyfriend, for some of you who know a bit of my dating history, even I made that decision before I met Kenny.
So even when I met Kenny, he had to move into my house because those were my rules. If you don't like the sofa that is there, you buy another one. If you don't like the TV that is there, you buy another one. But you move into my house, so that if at all at any point we break up, you get out. Okay, that's a decision that I made because natuka nenkoa. So that's not that bit is true. But that was way before I met my husband. So when I met my husband, exactly the same thing. He had his own plans, but I told him, if this is something you want to try and get serious with, you have to move into my home, and that is not an issue. And he moved into the house that I was renting at that time. So we started our life there. So but then of course when we decided to get married, I'd like to be clear to all of you that my husband married me. I did not marry him. Okay, he paid the cows, he paid the goats, the chicken, whatever, and the cash that was asked of him, and he married me the right way. I didn't do that myself. I do not advocate for any woman to marry herself. Okay, I think all of you are worth dowry. If a man wants to marry you, he should go through the process, depending on his pocket or depending on his family, because marriage is not one person. Like, the whole clan comes together, the family comes together to make this work. And I was blessed that my husband married me the right way. We paid the bride price, and we started doing things together. So since then, every property we attain, the houses, the whatever businesses we do together. Okay, that is not something that I do on my own. No, we build together, we live together, we move together. Okay, it's not the same, but this is just something that I'd said in my dating life. Okay, so siwasanga kwa musajja. Musajja yampasa. Moving into your house does not mean marrying you, or does not make you the alpha and the omega in the relationship. It's just a house. So I just wanted to correct that. I advocate for women to make their own money. By all means, mchala, muwala, make your own money. Okay, secure your own bag, so that at the end of the day you have your own security. To stop depending on these men is not a good idea. This is 2024. There shouldn't be women at this age abagamba nti nze njagala omusajja ndawulire take care of me and take care of everything. No, it shouldn't be that way. Have your own money on the side, so that in case you meet an ass, forgive my French, not having money is not does not make you a good wife, does not make you submissive. It just makes you broke and desperate. Okay, so women, make your own money, but I don't advocate for women to marry themselves, and that did not happen to me. Okay, so stop disrespecting my husband. All right, okay, that's it. Bye.